abagendera ndali tubalaba nnyo naye bwakomawo ne lumutwala wano mu Uganda ffe wetubeera empalana ne firina bbulooka waalo abafudde emmotoka ne bezikoona n'asigala ng'akaaba olulonda kambi ate waludde yatuntega nnyo kubanga afudde emmotoka nga yamukoonye bwe mutuuka abalamu genda okuziika era gye mulinnya ate neebatwala waliwo nno essaawa ey'omunaana ng'abadde omulamu kati mulambo bayimba ennyimba ne bakutwala awampi awazaayirwa ne bakuzuula otange ewulira bwe bakutwala era bwe bagakaaba banno nga be bakaaba oludde lwakabi nga lulumanyo. Emyaka 28 emabega leero nga 19 omwezi ogwokutaano 1997 ensi Uganda yakeerera mu nkyukwe oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa Livingstone Kasozi. Livingstone Kasozi yafa nga bukya olunaku lwa nga 19 omwezi ogwokutaano 1991 era kino kyaleetera ekisaawe kya Kadongo Kamu okubeera nga ekisanyalalamu era okufa kwa Livingstone Kasozi kuno kwaleetera ebintu bingi okuvuganya okwali kuteereddwawo era nako kwagenda nga kukakana ne kikubibwa mu stamp nga 11 ogw'omukaaga 1997 Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde ng'agenze oba oliawo abantu balina endowooza nti bayinza okugumira ku kafeero n'oli nga bwe baali ab'omukago ne Hamani Basudde naye ate kyamaaliriza nga ekisaawe kiguddemu encukwe olwa Hamani naye okwegatta ku munne. Bingi ebyayokerwa nti oba Kasozi yakoledde munne ettima nga bwe baali n'olutalo wano ku nsi nti amututte amutulugunyize n'eyo. Birala bingi ebiseera ebisinga nga omuntu afudde ebibeerawo. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst nkwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Osiibye otya, osuze otya okusinzirira eyo yonna gy'oli. Olunaku olwaleero nsazeewo tubeere nga tujjukira mukadde waffe Livingstone Kasozi. Livingstone Kasozi yali munnabitone, yali muyimbi, yali muwandiisi, yali mukulembeze era yali omuzannyi ow'emizannyo naddala egy'oku stage era amaanyi ge okwawukanako abalala gaali mu ye nga omala kutegeera oba kubanga walabako Kasozi ng'ali ku stage okubanga osobola okwogerera Kasozi nti yali bwati ne bwati amaanyi ge okusinga gaali mu duet naye era kino nafuna omukisa okusisinkanako abayimbi ab'enjawulo be yakola nabo mu budde obwo nga mwalimu Lord Fred Sebata, mwalimu Muzeeyi Matia Luyima abo be baleeta Livingstone Kasozi mu kisaawe ky'okuyimba naye nga bonna bagamba nti yalina kye bayita obumalirivu then n'okuzannya ku stage. Wire Mulwana Mukaabya ye nga akinoganya nti Livingstone Kasozi nga waaba abasooseewo ku stage gwe addako oba ojja funa obuzibu nti era baakaluubirizibwanga okubeera nga badda ku stage ng'avuddewo oba ye okudda ku stage nga gwe eyakavaawo kubanga by'obadde okoze byonna binaanaabuka era nti awo baateekangawo bano abalala gendayo okubeera nga at least kiri kisooka kiggwe mu bantu olwo omukulu either ajje ku stage oba ono agenda okumuddira mu bigere naye ajje ku stage. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Program ene eteekebwamu aba new subs fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade eri ku Wilson Street atambula ng'ova ku Pioneer Mall oyise Wilson 1 oda ku Health Link Pharmacy yambuka amadaala awo webasanganibwa. Then tulina ne B is a hotel and bar abo bali nsago gwe eyeetaaga okubeera nga ogendako out obeere ng'osanyusa ku bulamu genda eyo obeere nga onyumirwa obulamu. Kikaya College and Vocational School abo bali Bulenga ku 7 era olusoma lwa ttaamu eno baluguddewo leero. Tulina Plan B Record St. Michael Education Center ne Twinex International. Kale
olunaku olwaleero tuli ku Livingstone Kasozi okumujjukira. Nze nabawa omukisa nti ŋŋenda twalanga obudde nkole ebintu bino nzijje mbasomese mbajjukize ebimu ku ebyo ebyatuyitako. Kale olunaku olwaleero emyaka 28 Livingstone Kasozi yatugenda ku maaso. Ndi wa mukisa nti leero njogeddeko ne Namwandu Florence Namanda era nga gyali Masaka. So na yeebaza okubanga abantu mukyajjukira bbaawe, mukyasobola okubeera nga mukiteeka mu ndowooza nti yali mukwano gwammwe era ne muba nga mulaga okunyolwa nti yabagendako. Kale katutunulye Livingstone Kasozi ono mu bumpimpi. Nkugambye nti amaanyi ge ye nga ye gaali ku stage. Livingstone Kasozi yafiira ku myaka 31, yazaalibwa 1966 bw'atyo nga 19 ogwokutaano 1997 n'atuva ku maaso. Tunuulira ebintu abasajja bano bonna bye baakola mu myaka 32. Kale Livingstone Kasozi yazaalibwa ku kyalo Zana ew'omugenzi Muzeeyi Live oba Livingstone Kasozi Senior ye yali amuzaala, nga yamuzaala n'omukyala Nanzili Penina. Nanzili Penina yali mukyala, si ye yali official kubanga omukyala eyali mu maka baali bamuyita mukadde Zawedde, ye yali omukyala wa Muzeeyi Live ow'empeta. Kati ono najja n'abeera omukyala eyajja naye nga teyali official, nti kubanga ffe wano tumanyi obuwangwa nti bw'aliko empeta yabeera official. Kale bw'atyo Livingstone Kasozi ye okukula kwe teyakulira waka awo, kubanga oluvannyuma baamala ne bafunamu obutakkaanya ne mukadde we oyo gwe nkugambye mukadde Zawedde. Era Livingstone Kasozi yawalirizibwa okubanga we yakula yawandiika ennyimba ezivumirira embeera mukadde Zawedde ze yali amuyisaamu, okugeza nga mu 1987 olutambi lwe yasooka okufulumya mu kibiina kya Lukwata Gita Singers nga baakakitondawo. Yakola olutambi Tusekera Maziga, yateekako Mukakitange Part 1. Then wakola Nababi mu 1988 era nako n'ateekako Mukakitange ekitundu ekyokubiri. Abasinga abali eyo mumanyi kino ekitundu ekyokubiri. Mukakitange yandiisa ennyama etayidde, yali agezaako okuvumirira ebikolwa omukadde bye yali amuyisaamu. Teyakomaawo mu 87 era baali bakozeeyo olutambi okwo kwali Mpanga, olutambi lwa Mpanga olwasookera ddala mu kibiina kya Lukwata, nga olutambi olwo olwa Mpanga yali era olwo yayambalira kitaawe kubanga yatuula ne mukulu munne oba mukama we Moses Katende, Cecilia Naku ne bakola oluyimba lwa Mpanga. Naye bingi nti Livingstone Kasozi oli yali senior mu kubeera nga awandiika emizannyo, ngamba Moses Katende yamuwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga akola omulamu ogwo. Kati Livingstone Kasozi ye yalondako ekitundu ekyokubeera taata era n'akitinga ebyo ebintu Muzeeyi Live bye yali akola oba bye yali yeeyisaamu, oba era nga abazadde abasajja ab'enjawulo engeri gye beeyisaamu, naddala nga mu maka mulimu omukyala omulala, mulimu n'abaana omukyala oyo baatazaala. Cecilia Naku ye yazannya nga mama wa Livingstone Kasozi oli mukyala Zawedde. Kati we batyo kati Livingstone Kasozi embeera eyo we yabalukawo ey'okubanga tebakwatagana, yaddukira e Bukojja Ekibuli, eyo gye yasinga okubanga awangaalira. Ajjukirwa nnyo nga mu budde bwe obw'okusoma yaliko ku Seguku Primary School gye yamalira ekyomusanvu, then n'agenda ku Kampala Secondary School gye yatuulira ekibiina kye ekya Senior 4. Eri ewaffe mu lulimi tukiyita eky'ekumi gye yatuulira ekibiina ekyo. Kale yoyo Livingstone Kasozi, the highest distinguished Dr. Livingstone Kasozi omuzira the pretty boy. Ebyo ebitiibwa byamuweebwa mu 1996 munoonye ekivulu kya muno mu kabi. Ebintu ebyo mugenda kubanga mubiraba byali subversions.
is a hotel and system. Kale Livingstone Kasozi ku taata baazaalibwa abaana babiri, omukyala omulala baali bamuyita Rose, bamuyita Rose naye nga yafa. Rose wemba seerabidde yali akola mu Bank of Uganda. Nakawuka Rose ye yali muganda we bazaalibwa ne Nanzili Penina ku Muzeeyi Live. Naye nga mukyala Nanzili Penina oba mukadde waffe jjajjaffe Nanzili Penina yaliyo n'abaana abalala nga okugeza nga Sise Nabukalu, ne mubeeramu Prosi Kyolaba. Prosi Kyolaba oyo yali muyimbi wa kadongo kamu era nga endongo eno yagitandikira mu kibiina kya Matendo mu Matendo Demonstration School. Eyo we yava eyo n'ayitako ne wa Prince Jopo Kafere ebyembi ye mugenzi, n'oli Nabukalu mugenzi. Kati ne wabeerawo ne muganda we eyali omukulu Kimuli kya Ndaggu Francis ye yali bba wa Jane Basirika, ono owa Salongo Hamani Basudde n'abanyumizaako ebintu ebyo olutalo olwatabula abakulu, naye nga obwolumu ebintu ebimu we bitandika okwogerwa bayita eno we bati tebakoona ku nsonga ezaaleetera ababiri okubeera nga baawukana. Kale bw'atyo ne Francis naye ebyembi kati lwayaba. Kale bw'atyo yoyo Livingstone Kasozi. Livingstone Kasozi okusoma we yali nga akukomezaawo yatandika okubeera nga asuubula ebyennyanja ne kitaawe Muzeeyi Live okuva Kiyindi ku mwalo, era eyo Ekiyindi ku mwalo Livingstone Kasozi yali w'amaanyi nnyo kw'ossa ne kitaawe. Kati wawezaamu ku ssente gye yava ate n'addayo asome, n'asoma obusawo teyabumaaliriza ate n'addayo mu byennyanja, naye nga yali mutunzi mulungi ow'ekyalaani kubanga n'ogwo yagukolako. Then ajjukirwa nnyo ne mu kibiina kye ekya Katemba olunyumya ki Drama Actors. Kati kye kiri kye nkugamba nti ye Katemba ono yali mu ye kubanga yasookera omwo mu olunyumya ki Drama Actors. Livingstone Kasozi senior ye yafa nga 12 omwezi gwali gwa November mu mwaka 2012. Yafa mu 2 yaziikibwa awo Ezana, yaziikibwa Ezana mu nnyumba ye mwe yeesimira entaana ye oba ekijja kye kiri mu nnyumba ye. Kale yoyo Muzeeyi Livingstone Kasozi senior ne mutabanyi we era naye olumbe lwabatwala. Amawulire gano ag'okufa kwa Livingstone Kasozi nga bwe nkugambye nti gaali mawulire ga ntiisa nnyo. Ensi yakeerera mu gundi kubanga jjukira 1996 baali batukoledde ekyo ekivulu ekya gundi ekya munno mu kabi ekyabazza obumu, n'ensi n'etandika okuyuggumira olwa baana abato bye baali bakoze mu nsi. Livingstone Kasozi senior ye nzijjukira mu kufa kwe abayimbi Mathias Mulumba Walukagga oba abaana ba Livingstone Kasozi Junior bagenda okuziika kubanga mwalimu Mathias Mulumba Walukagga ne mubeera Musa William Kibuuka, abo bonna tubamanyi nga baali mu Kampala Music Stars. Kati kwali ku Haji Wamala Kyolaba, oyo by then yali yeegase ku Vision. Kati n'abalala Lord Fred Sebata naye yaziika ne Jane Basirika, naye yaziika kw'ossa Ssematimba Regan. Bebo abakadongo kamu
benzijjukira abaaziika naye kyemanyi n'abalala bangi nga mukwotadde n'abawagizi. Kati okutunuulira ku bulamu bwa Livingstone Kasozi obw'endongo, endongo eno yagiyingira 1983 mu 84 n'atandika n'oluyimba olwamuleeta mu kisaawe oba olutambi olumanyiddwa nga essaawa y'omunaana. Essaawa y'omunaana yagifulumya ng'ali mu kadongo kamu Super Singers eyali ekulirwa Lord Fred Sebata ne Matia Luyima. So bw'atyo bwe yatambuza obulamu. Ono okuyingira endongo bano yabeegatirako kindi eyo, naye ng'oluvannyuma kyategeerekeka nti walingawo enkola nga abayimbi basobola okutuukirira n'ofuuka mukwano gwabwe, naye ng'obwolumu baba bakwetaagako omutaka bumaali, kubanga ye Livingstone Kasozi yali ava mu famire eri well-off ate nga naye yali akozeewo kasente. Kale bw'atyo n'agenda mu kadongo kamu Super Singers n'abeerayo emyaka egyo, kubanga n'abeerayo emyaka gye yalimu okuva 1984 ng'afulumiza okutuusa mu 1987 n'agenda ne bakola ekibiina kyabwe ekya Lukwata Gita Singers ne Moses Katende Sisenakuba John Misaga, era ekibiina ekyo kyalina ekitebe kyakyo awo ekibuli nga ku roundabout awo we waali ekitebe kya Lukwata Gita Singers. Hamani basudde oluvannyuma yabeegatako bagenda nga bakizimba, naye Hamani abeegatako oluvannyuma gwe ayagala otegeera abaatandika Lukwata Gita Singers. Wuliriza anthem ya Lukwata eyasookera ddala va ku eno eya Ridan eyo erimu Hamani basudde Immaculate Nabiryo, eyo baddamu nzire nga bamaze okuzimba ekibiina. Kale bwe gutyo Livingstone Kasozi yatambula mu bulamu nga n'akola ennyimba ez'enjawulo. Lukwata yatuuka n'egwa ne bagenda mu kibiina kya Kabuladda, n'abeerayo ne mukoddomi we Hamani Semakula basudde, era baatuuka ne bafuna obutakkaanya, n'addayo ye eri mu kibiina kya Lukwata n'akola Lukwata Advanced, naye era nakyo tekyamala ne kiwangaala, kyamala ne kifaawo oluvannyuma lw'entalo ezaali zibaluseewo wakati we eyali mukyala wa omu ku bafonda mukyala Cecilia Naku, nga alaga nti yali property yaabwe. Kati Livingstone Kasozi oluvannyuma kwe kukola ekibiina kya Kampala Music Stars, n'agenda nga azimba abo ba Walukaga, azimbye abo ba William Kibuuka n'abayimbi abalala, mwalimu abagenda nga bakyegattako oluvannyuma, kubanga ye mukadde waffe Matia Luyima Kasozi we yafiira gye yalinga akolera eyo, kubanga yamuyita ajje amuyambe. So Kampala Music Stars nga batambuza ekyo ekivulu kya muno mu kabi baali eyo, mwalimu oyo John Sembusi Kadolindo eyakuyimbiranga koloneri mu lulumbe lwa Sepiria mu lulumbe lwa Sembusi, mwalimu omukadde waffe Rose Namata Nkaaku, Gerard Majanja, William Kibuuka, ne mubeeramu Fred Seremba, Walukaga n'abayimbi abalala baali bangi. Mwalimu ne oba yali Namubiru Hadija, so no oyo Namubiru Hadija Livingstone Kasozi gwe yayimba naye oluyimba omukazi omuggulu lunoonyeeko ogenda kululaba. Livingstone Kasozi mu bulamu yawangaalira mu bulamu ndowooza obwali obw'okumuwaayiriza ebintu bingi. Nkugambyeko nti waafa bangi bagenda nga bagamba nti yakimye Hamani basudde. Kati ekyo munayo omufa ate akima atya omulamu. Ate jjukira ne mu 95 akabenje akatwala mukwano gwaffe mukadde waffe Umaru Katumba yali owa Emitos, era nakyo bakiteeka ku Livingstone Kasozi. Jjukira nti emabega baali bafunyemu obutakkaanya eyo Masaka, oba nti batimba mu kitundu kyekimu. Umaru Katumba n'afuna abawagizi okukirako ku ono, kale nti ebigambo ne bibeerawoko. Kale mukudda bw'atyo teyasuka nabbingo, Mukama Katonda bw'atyo n'amujjulula. Kale ebigambo bingi byatandika okubeera nga byogerwa. Kale bantu bange, njagadde just mbayiseemu mbajjukize nti noono mukwano gwaffe mukadde waffe Livingstone Kasozi naye yatugendako, naye nga ekimu ku kyogenda okumujjukirako nti
ono yamentaringa abantu bangi, yakwata ku Hamani Basudde n'akwata ne ku Prince Jopo Kafeero, era oluvannyuma bakola ekyo omukago gwabwe ogwa Music Triangle nga bagezaako okubeera nga banoonya obumu mu bo, lwakuba nti munayo omukago ogwo tegwawangaala oluvannyuma lwa Livingstone Kasozi okufa ne Hamani Basudde n'agoberera. Kale bano bonna baali ba Junior Boli, era bano abagamba mbu gundi okuyimba yamusinga, era ne Kagundi Kasozi yagamba ye okuyiiya n'alimbako yansinga, naye nange njogero ebirabo ensi. Livingstone Kasozi mu nsi yaleka abaana abaali bamanyiddwa baali abaana babiri, nga muno mu baana ababiri be yaleka abaali bamanyiddwa mwe mwali omukyala ow'enkima oba yali Nassali, maama wa mukwano gwange Nansubuga Diana, kosa noono Sematimba Regan ye ono owa mukyala Florence Namanda, ye wa mukyala Florence Namanda. Era twebazeeko Namwandu kubanga yagezaako nnyo ekintu kino. Ndowooza abantu mutandise bitegeera nsangi zino ti abaana bano bombi ono omukyala si yabazaala. Kati waliwo n'omukyala omwana omulala oyo Sserwanga, kati obudde buno awangaalira Kyazanga. So nno oyo woba owulidde oluyimba olwa ekyama ky'omutima, omwana gwe baagabira omugago owa siringi, Kasozi yali ayimba ku oyo omwana Sserwanga, ate era nga n'emabega yali yayimba oluyimba Mere Kipapula. Kati Livingstone Kasozi ye okwawukanako ne banne yayimbanga ekyo ekimuli ku mutima, nga woobeera gwe Diidi nga tatawaana kugamba nti ate agenda kuyita eno, agenda kuyita eno, agenda kulumba direct nekiwamukoze akyatule mu ndongo. Kati yoyo eyali Livingstone Kasozi, era ennyimba ze zonna ezisinga zaali zeetooloolera ku bulamu bwe, ennyimba ezo ze yayimba, naye ng'ojja mujjukira nti yali kabaka mu ziduet, era ezimu ku ziduet ezikyasinza okubeera nga zitambula ezo ze yakola ne Immaculate Nabiryongo, omusajja okusajjala takomawo fumbe, obeere mugumu, amaka geeyagaza, baakolera ddala ziduets ezawerako. Era oba oli awo Livingstone Kasozi aba kuwangaala ne Immaculate Nabiryo emyaka egiwerako, oba oli awo singa be bantu betwogerako, kubanga ye amaanyi mu ye gaali mu ye nga ye ne ziduet. Kale muntu wange, so olunaku olwaleero tumujjukidde, then nga 11 tugenda kuba ewa Hamani Basudde e Bubondo nga naye tumujjukira, so asobole okusevinga akasente sevinga, naye nategeerako nti mugendayo nga 10 olwo muveeyo nga 11. Mukadde wange Kabyanzo kulikayo munnange gye twabadde. Big Chiwa yatukubye omuziki embiko, yatukubye omuziki enkoko njeru. Big Chiwa w'embiko yatukubye omuziki twaguwuliddemu. By the way, musajja oyo ayagala nnyo endongo, si kugyagala, era n'abayimbi ba kadongo kamu abasinga bo bamanyi Big Chiwa ki kyasobola okubeera nga akola. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba. New subs fashions.
is a hotel and